Inside Story Uganda, real source of political updates. Zekantandikire ne wenda banti obuzibu obusingira ddala buva okulaba kwange. General Museveni ne government ye ayina engeri gyatunulamu ebintu. Bw'aba asazeewo ku kintu ekyo kyennyini ky'aba ayagala. Ne bw'onookola otya ne bw'okola otya banne ne bamuwabula bano ne boogera kino obanga asiwa ensaano ku mazzi. Ekintu bw'abanga ye akiremeddeko akyagala. Ne bwe kiba nga tekikola nnyo makulu ne bwe kiba nga kiri ill-advised. Mujjukira ensonga ya OTT tali nkyakola wano. Ye nange nengenda neetaba mu kwekalakaasa nga ngamba ndi Munnayuganda ensonga ya OTT nange nkusanga munnansi. Yagiremerako Bank of Uganda ne mugamba bana ekyo nekikyamu. Minister of Finance ne mugamba nedda eno gireke omusolo guno nedda mukyamu. Ba advisor bonna ne bamugamba mukyamu mufu n'awaliriza empaka. Yingaga lwaki mumpabula si yeti buhabulwa n'alemerako n'awaliriza empaka. Solo naguteekako ne gunyigiriza abantu ne gwonoona mu business awo. Eventually n'alaba nti yatomera. Of course nkakasa yali akimanyi ne just kuwaliriza mpaka mungambako nga baani. Eventually ne babijjawo nga balaba nti kye balemeddeko kikyamu. Yes, eventually mwasigalamu element n'ekisinga kyonna embeera yatabuka. Kati waliwo ebintu byagenda n'alemerako n'ogamba naye kikyo. Ensonga eno ey'emmwanyi kuva dda ng'olaba nti agirinako personal interest. Mujjukira Pineti. Yagenda n'aleeta Pineti. Omukyalo oyo Pineti takwataganangako na wadde n'akatono ku nsonga z'emmwanyi byazaakola. Ali mu bya construction zinaki ne bya construction ebyamulema kuba twakamuwa obumbi 600 okuzimba Lubowa Hospital. Ne kaakati tumanyi kigenda maaso kuba buli bwe tugendayo tebatukkiriza kuyingira. Ne Minister wa Health yagendayo ne bamugoba yalina n'okusupervisinga project ne bamugamba tojja yingira wano ne weebuuza kiki exactly ekiri eyo oye Pineti n'amuleeta mu mwanyi. Abantu ne beebuuza naye Pineti ono yaani? Museveni yavaayo n'agamba nti Pineti ono n'ebyemmwanyi yali tabirimu nnyo nze nabimuleetamu ne tutegeera Pineti yaani. Naye ne tugamba nedda kikafuuwe tekijja kukkirizibwa ekyo. Kwate emmwanyi yamwanyi y'Abannayuganda ogikwasa omuntu tamanyi kikigenda maaso ebyemu ku nsonga z'emmwanyi naki. Naye ndowooza n'agamba kale nja balinda mu part 2. Yeno part 2 bakireetera mu rationalization. Ffe nga opposition tuze tugamba nti tukkiririza mu luzungu kye tuyita lean and efficient government. Government nga ntono, ebitongole nga bitono, abaweereza nga batono, naye nga ate batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bali efficient. Okubeera abangi ennyo si kwe kukola munnaye. Muyinza okubeera abangi nga muli awo mu mbeekuulo mukerere nga temukola. Abatono abaweereza ffe kye tukkiririzaamu. Era nga tugamba nti n'ebitongole bino ebimu mu ntandikwa tebyali badde nawo naye yalemerako n'abiteekawo. Naye nga buli bwe gutyo nga tugamba nti waliwo ebitongole ebiri strategic era nga naye akikkiriza ne gavumenti ye. Kubanga nyinza okubuuza Uganda Revenue Authority ekyo kitongole kya gavumenti kiri wansi wa Ministry of Finance. Lwaki nakyo tebakirationalizinga? Kulwaki? Kubanga kiri strategic. Kikunganya musolo omulimu gwe kikola. Uganda Communications Commission ekyo kiri wansi wa ICT kyekirondoola emirimu gya TV, radio, ebyempuliziganya generally. Era nakyo tekyakwatiddwako. Ate nga naffe tulaba nti yes ebitongole ebimu biri strategic. Uganda Coffee Development Authority naye bwetyo. Tulina bannaffe Abannakenya n'abalala baali balina ekitongole bwe kityo ng'erinnya lya njawulo singa eryaffe naye nga kikwasaganya nsonga za mmwanyi ne bakigoba ne balaba nti batomedde ne beetereeza ebitongole ebyo ne babizzaawo kubanga kiba kiri strategic. Kaakati ni kino nitugamba bannaye ensonga eno kitongole kino kiri strategic. Ministry gye mwagala okutwala emmwanyi muzizeeyo yalemererwa ebya ppamba, yalemererwa ebya majaani, ebya vanilla, ensonga ez'ebikaado twabadde kamuli eyo Busoga.
Tani y'ebikajjo yali emitwalo 25. Tani. Kwasatu. Kilo 10. Wenjogerera kati ya mitwalo egyo. 5. Ekimotoka kyonna ne bakitikka ne kijjula nga tani namba mitwalo egyo. Era kati abantu b'e Busoga balaba okulima ebikajjo bateekamu amaanyi mangi ne sente empitirivu ne sente tezivaayo. Kuba kati tani namba tani no byozogedde kilo 10 ziba mpitirivu. Mitwalo egi kati nabo bali awo ba operatingira mu loss. Era osanga abamu kati abamu actually basaawa ne nimiro zaabwe mwali ebikajjo ne balima emwanyi naki nga ministry eraba kati eno ministry y'emu joga nti yesaanidde okwasaganya ensonga z'emmwanyi ate nga ffe tulaba bw'oteeka ku miizaani tetugamba nti UCDA etuukiridde nnyo ekyo nze nkyogera mu engagements zonna ze tubadde nazo tetugamba nti nedda UCDA tetuukiridde 100 ku kinnaakyo era nayo erina byetaaga okutereezaamuko wano okwongera obuweereza naye bw'ogigeraageranya ne ministry olaba nga ate UCDA eri waggulu nnyo ate nga ne bannaffe bakikkiriza bakola reports nga tugenda ku nsonga eno zaali 3 eventually era report majority report gyenyiza okuyita ey'abannaffe aba NRM abasinga nga bagamba nti UCDA etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo essente abalimi b'emmwanyi bongedde okufuna ssente ennambika engeri UCDA gyekwasaganyamu ensonga eno yeeyongedde okutereera ssente zivaamu gavumenti ng'efuna ssente empitirivu nga UCDA ekikwasaganya so ne bakkiriza naye gye byaggweera nga bagamba nti newankubadde guli gwe gutyo naye ne minisitule ejja bisobola ne tubuuza ekintu bwe kiba nga si kimenyefu lwaki oba ogezaako okukikanika okutta ennyondo okuba okoona kiryoke kakati gwe okutta ennyondo oli mu kikuba ate ojja kimenya bumenya naye nga kikulaga nti Mwami Museveni alemeddeko mu buli ngeri yonna ne bwe yavaayo ne banne bagamba nti kale myaka 3 era nakyo nga tetukiwagira naye eventually n'alemerako kubanga ajagala nga agiinako control ffe kye tulaba kuba kakati emulimu 5 tewali buzibu gikwata n'agiwa pineti weberedde mu UCD abadde tagiinako control kyanjawulo muko kubanga ebibiina bino birina kye tuyita semi autonomy mu ntambula yaabyo lwawo ministry ebiteekako amaaso naye birina semi autonomy birina obutambuza obutonotono obwetengereza obutonotono yes kati nga bwolaba URA yes kitongole kya gavumenti nekyetengeredde mu nkwasaganya y'emirimu gyakyo Ministry of Finance yes kiteekako amaaso nekyetengeredde kati ne UCDA bwetyo webadde kekwatagana nnyo n'abalimi nga batambula bwe batyo ministry ate gasibye eriko so nga tugamba nti naye kikyemufe nnyo sente zize zivaayo abalimi kati bafunira ddala sente empitirivu mu mmwanyi kati nze conclusion eyange omuntu omu ayinza okugiwakanya naye nga ye yange General Museveni munange tayagala bannayuganda bakulaakulane ate ekyo nkyogera nga nja kuwa ne examples kuba nkubulidde pamba baamutta laba ebikajjo vanira byonna ne byonooneka nga batunula gavumenti ya Mwami Museveni wayingirira mu bukulembeze yes bintu bingi byali olw'entalo naki naye waaliwo ebibiina by'obwegassi cooperatives bannayuganda nga bafuna akasente mu cooperatives nga balima oba mmwanyi oba pamba oba ki ng'amanya nti wiiki weggwera ajja kutwalayo emmwanyi ye oba ekirime kye kyonna afuna akasente abaana nga bagenda ku ssomero nga talina kasente atwalayo emmwanyi ye ng'ali shuga fiizi zijja kubeerawo omwana asome omwana waaba alwadde kuba kati malwaliro ga gavumenti liddagala omuntu ng'alina akasente ne babyonoona omanyi lwaki aniwaalo omuntu atalina kasente mwangu wa kufuga tubadde tutambula nnyo mu by elections zino naye nga buli gye tulaga twali ekayunga n'owekitiibwa Nabbanja ate nammwe mwabiraga wano ku mawulire gammwe ng'abantu balayininga app 3,300 era abamu mwayogera nabo wano katambi nti vudde wali mu layini bampadde 3,000 bangambye nonde kandidate wa NRM naye nze gwenjagala okulonda mumanyi naye akasente mbadde nkeetaaga kati ngenda gula ku sukaali ngenda gula ku munnyo
kati abantu babaagala mu mbeera eyo. Otherwise lwaki obotta ebibiina ebyobwegasi? Lwaki emmwanyi ogiremeddeko ng'ate abalimi kubanga stakeholders bonna abalimi abali mu coffee value chain munange ne ba advisors ba Mwai Museveni. Waliwo advisor omu bamuyita Dr. Ezra Suluma asasulibwa omusaala kuwabula Mwai Museveni n'abalala azaamuwabula bannaye emmwanyi gireke giveeko ne n'alemerako. Kakati omuntu gw'osasula okuwabula toyagala muwuliriza neweebuuza kiki nnyo. So kati yembeera kyovudde olaba yajja mu malirivu kyonna kyekiri nga bwe kyali mutogikwatako ng'alemerako nti kakati okufa n'obutanyagwa etteeka lirina okuyita ku lwaki ayagala yeremeze mu bukulembeze. Kati kino kya ssente abiyingiza mu mukoddomi we yateekawo ekitongole ekimu Presidential Advisory Committee on Exports na kino ebirala. Omwaka oguwedde yabawa buwumbi 37. Kakati mukoddomi we simanyi oba na mulimi wa mmwanyi maybe simanyi naye kati abimuyingizaamu n'amuwa obuyinza bungi. Kakati wano kimulimu 5 tewali kimustopinga kukimukwasa kyonna nga bwe yali ayagala okukola ku nsonga ya pineti. Abalimi bakugambye nedda kireke nga bwe kiri ffe tetulina buzibu naye n'awaliriza empaka. Kati bwe ngamba nti tayagala abantu abo babeere bulungi mbeera mukyamu. Kakati wabaddewo omukisa ogukyusa nga bwe wandi kyagadde kibeere naddala mu parliament kubanga yo parliament yakoze ogwayo ne twamalidde mu kusika muguwa okutabangawo n'ababaka ne bagenda ne ku bitanda. Ensonga bwe yatuuse okujja ku floor ya parliament ababaka b'oludda oluvuganya mwafulumye ne muva mu parliament n'ensonga eyo egenda mu maaso. Lwaki mwatuusawo ng'ate wabaddewo omukisa ogujja okudibetingawo ku floor ensonga ezo zitegeerekeke? Bw'otunula olunaku olwo engeri gye lwatandika okusookera ddala n'okwakisesinga parliament kyali kizibu. Wonna wajjudde amagye kulaba obunkenke n'ogaa nti kakati omusajja engeri gye yagambye nti abantu bonna abana n'emmese emmwanyi kubanga aba NRM baatugamba bali mu meeting yaabwe n'abagamba mmwe abagala okunnemesa ensonga eno ey'emmwanyi I will crush you. Ebigambo byakozesa bwe baba baatulimba obukakafu tubujjawa be baali mu meeting gwe nange tetwaliyo. Kati bali abaaliyo abawerera ddala buli omu nga kyatugamba kati gwe nange tubawakanya tutyanga tetwaliyo ng'ate abaaliyo bo kye batugamba ate nga ba NRM tewaliyo wa opposition. Kyoyinza okugamba amwe aba opposition bimwogera muba muvumirira gavumenti aba NRM bennyini be baatwegambira naye era ne mukyerabirako kuba kakati deployment eyo yonna yonna yali yaki waliwo abayekera abali bayingidde Kampala. So n'okwakisesinga parliament nga lutalo lwerere ne tutandika speaker natandika muteeka kuninga ne mugaa nti kati olaba tulina ensonga mateeka ze tuyita preliminary objections walaga kyekubiira ku nsonga eno kubanga yali awayamuko ne government chief whip owaye namba tuziweza kiri kitya anti namba tuziweza tofaayo nti kale mukunge mobilize tumekinge sure nti bana abaganda tebaweza namba. Kyali katambi omuzindalo ng'aguleseeko yeerabidde neneebuuza era ne mugamba awo nti kakati madamu okusookera ddala oli mu kususula mu mawanga olinga ayina akakuku ku baganda bakola ki? Kale bw'oba olina ensonga zo oba bakunyiza oba bakola ki gwe ne General Museveni kubanga Speaker Anita Among ye mukozi bukozi era olusi musaasira alinga robot. General Museveni kyamugamba kyekyo kyalina okukola kati alinga robot. So kati oba General Museveni Speaker Anita Among balina obunyiivu oba akakuku ku baganda nga balowooza nti kakati etteeka lino bye bajja okukozesa okubonereza abaganda. Nensooka ne mugamba by the way awo beera mukyamu kubanga ensonga eno abaganda bokka si be balima emmwanyi eyinza okuba nga esinga kulimibwa wano e Buganda ne districts mpitirivu ezitali wano mu Buganda ezirima emmwanyi mu Northern Uganda, West Nile, Zombo wa n'ogenda mu East Bugisu balimira ddala emmwanyi era kirime kyamaanyi nnyo eyo. Ogenda mu Western Uganda ne mugaka kati bwe mba mulowooza nti mwagala kubonereza abaganda kikye mutegeeze emmwanyi erimibwa wano wokka nti naye ebigambo ebyo yogera bisosola mu mawanga njira olina n'okwetonda kubanga omenya etteeka naye n'ekirala nti ensonga eno si gwalina ogituulamu kubanga olaze nti olina interest. Kati olaba munnange bw'ogenda mu kooti
ng'omulamuzi agenda tuula mu nsonga emu abalamuzi nabo bantu ayinza okuba nga gw'omuleetedde amumanyi amwinako oluganda etteeka ligamba nti ayina mu mateeka tukiyita to recuse yourself okuva mu musango ogwo kubanga kwegamba olina kyekubiira togenda kusalawo ensonga eno nga weetengeredde kuba tuli bantu bw'obanga oli mulamuzi ne bakuleetera kizibwewo mujja kubeera mukali ono munnaye wa luganda bw'obadde ogenda mu mukali g'emyaka 5 nga ekintu kyakoze kyannagomola nnyo oyinza omuwa emyaka 2 olwokuba mulina engeri gye mumanyiganyemu kati ne mugamba nti n'amateeka gaffe galaga nti oba olina interest nsonga oba olina ogivaamu mugamba ba presiding officer tulina babiri gwe tosaanidde tuula mu nsonga eno kubanga watulaga sayidi gy'ogwako ye sayidi oyinza okubanga wali ogirina nino ogyesigaliza kubanga bwe nkugambye nti speaker waffe munnaye oluusi ebiseera mutunuulira yena ng'alinga robot nga bamutuniza eri okuva state house nga byakolaawo musetinge nga kyalina kukola kubanga bamutaddeko akazito nemugamba nti wakiri wali kyesigaliza gwenga ggwe naye nekivaayo mu lwatu nemugamba nti kino tekisaanidde ngosi natandika okwebuzaabuzaawo ebyali mu parliament mwalabako ebimu kubanga bannamawulire baagobebwa mu parliament ebimu abitegeera ne basibibwa balinga basibe tulina hall bagita conference hall B ne babateeka eyo teri kufuluma era nga mwabalaba nga banaleetinga nti twalaba abasajja betulabangako wano ku parliament bali mu ngoye ezaaleeya ne batudumira kati mufulume yabayingiza mu hall eyo teri kufuluma tebagaba bannange tuli under arrest ffe tulina nezi ID zaffe tuli accredited okukola wano ku parliament kikimutusibye temwina kyemutubuulira ate bakikola kigenderere nga bakozesezza abo abatali pa parliament kubanga bo bamanyikiddwa kati bannamawulire babatadde under arrest ettaala ne bazijjako mu parliament mwabira ne basindikaga kanyama ne gatandika okutusindikiriza ne gakwata agamu nga bwe kuba ne ngamba bannange kikikyo oyogedde ku bamu abagamba nti maybe nje kigendako so embeera nebeera bwetyo mugobye bannamawulire ate nga palamenti eba tejjudde nga bannamawulire tebaliimu ne mu mateeka gaffe mwekiri mu rules zaffe rule 23 akawairo namba 23 kagamba nti entuula za palamenti zonna zina kubeera mu luwaatu nga bannansi bagoberera omanyi lwaki kubanga byetuteesa tuteeseza bo balina okubanga bagoberera sina kindi baali badde bonna nga bali mu gallery naye okubanga gallery ntono bonna tebasobola kujaamu bannansi kyovudde olaba bannamawulire babeerawo ku lwa bannansi ne mu rules zaffe mwekiri kyateekebwamu palamenti eba tejjudde eri incomplete nga bannansi betuteeseza tebakiikiriddwa tebagoberera kubanga kikye mubamuteesaako oba temwagala abantu bakigoberere kubanga ffe tuli bakiise b'abantu so ne tugamba kaakati bannamawulire mubagubye mugjeeko amataala musindise gakanyama agatategeerekeka gakubye abantu gasindikiriza abantu gakoze eki ne batwala abamu tetumanyi wabo bali abamu tuwulira abamu babatutte mu malwaliro abalala batutte basibirawa kugamba embeera etategeerekeka ndowooza olaba ekyali awo sanyalaze bagagjeeko bali mu kukola kavuyo ninga kati olaba okusookera ddala yes of course baali bazze nga bamalirivu enamba nga bazirina eziyisa etteeka libaagala okuyisa nyine tugamba twagala tusooke tubakubisa obwongo era kyovudde olaba wali natandika nsoma zino zi rules naki naye bagenda okulaba nga obwongo tebajja busobola ng'ensonga zeturaising tebasobola kuziddamu eziri mu mateeka gaffe paka kakati bano tujja kukozesa lyanyi ng'ebyobwongo bibalemye kubanga ffe weewaawo tukimanyi nti enamba tetuziweza naye ate tulina kye tulina amateeka bw'oba weetegese obulungi oba osobola okusunsula ensonga ojjukira nti luli baali baagala kuyisa tteeka lyerimu ne tubalemesa fact emirundi ng'ebiri nga tubalemesa nga tuyita mu rules zaffe nga tweteeseteese obulungi ogwasembayo ne mugamba nti kaakati olaba kyosazeewo ekyo kikyamu ningamba bannaffe tuyimuke n'agamba muyimuse mukola effujo ne mugamba nedda nnyabo totukangakanga
amateeka gatukkiriza okuyimuka era ensonga eno katutambulire ku mateeka kwe kufuluma naki kuganga tukozesa obwongo n'amateeka ne ku luno kye twali tuzza okukola enamba yesi tuziweza naye nga tulina kye tulina yabaga nti kati bano tujja basobola bano olugezigezi balina lungi olw'amateeka naki tubakoleko fujjo bannamawulire mufulume amataali ne bajjako ne banandika okkuba abantu kati neŋŋamba omanyi kino si kituufu eno tekyali paalamenti eri incomplete tugenda okusookera ddala nga twagala otegeera bannaffe babatuttewa bali mu mbeera ki kubanga mulaba ezividiyo ezo nga babasoma nga balinga abatwala abatujju nga mbuuza abantu bano baliwa nembuuza ne sipiika neyebuzaabuzaawo aye waliwo wano abazze ne babakuba ne babatwala nze nga sibimanyiiko neŋŋakalera b'omukyalo ono balowooza tuli baana bato nga babadde bakulembeddwamu Sergeant Arms yabalaga ono noono nga basomba nga bakuba ne mubuuza ababaka bo baliwa nagamba naye abo babaka bo ba opposition ne mugaso okolekebwe tubeera wano mu house ffenna gw'otukulembera tubadde wano gw'obadde okubiriza ofulumye osindise bakanyama batuttewo ababaka b'okulembera gwe nga sipiika yeebuzaabuza sibimanyiiko kale tujja kunoonyereza kugamba ng'olaba embeera ya paalamenti ekyaliwo bannamawulire bakyali eri gye baba basibidde naye tumanyi ki kigenda mu maaso katukegamba manyi tugende tukyekinge ku bannaffe tutegeere baliwa so yensonga eyo yaliwo nga tekyali paalamenti nga bw'ogiraba wakati paalamenti ogobyemu bannamawulire ogyeko amataala oyingizaamu bakanyama kati eba ekyali paalamenti nti tuli mu kutuula tuteesa bino byali tebisobola kulinda ne musooka ne mukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno baguli ne litalirimu akuyisibwa nga temuli kyekyali kituleese aniwalo nakeera nenva ewaka ne bannange nga tuzze kuteesa era bwentyo bwe natandika abaabiraba nga bannamawulire tebannabagoba kyekyatuleeta naye kati bo tebajja kuteesa kubanga nga bamanyi nti ku nsonga y'okuteesa banafumukko nga baalaba luli twabalemesa mu kuteesa era nga ne ku luno nga kyenziza okukola ne bannange nga tugenda yita mu mateeka kuba ekirungi nti bw'oba weeteeseteesa obulungi kiringa looya bwe yeeteekateeka obulungi okugenda mu maaso g'omulamuzi kikwanguyira kuba weeteeseteesa obulungi osomye amateeka gonna ogamanyi obulungi oli ready okusubmitinga twali tuzze kuteesa twali tetuzze kulwanaga oba kutukolako fujjo naki twajja kuteesa naye bannaffe baali tebazze kuteesa kyovudde olaba n'embeera gye baateekawo okuviira ddala ku makya badiployinze bakoze fujjo erya buli kika kati bannamawulire oba ogoba bakikambuuze bw'obanga anti tuzze kuteesa ate nga rules zaffe zigamba nti mu kuteesa bannamawulire balina okubeerawo ku lwa bannansi lwaki baabagobawo bw'obanga byogenda okukola tebimenya mateeka lwaki oba ogoba bannamawulire lwaki oba ojjako ettaala tuzze kuteesa mbadde ntunuulira olukalala lw'ababaka ba paalamenti abagobebwa babayimirizibwa mu ntuula za paalamenti za mirundi esatu ndowooza ez'omuddiringanwa embeera seerabidde abasingako obungi kwaba 12 era bwaludda luvuganya tewaaliwo embeera ey'okusosonkereza oludda luli lwe munenya nti ensonga bagikwata bubi ne batuuka n'okugoba bannamawulire mu paalamenti saako n'ababaka okukwatibwa mu ngeri gye baakwatibwa actually bwe tunaddayo mu paalamenti kuba tujja kuddayo obaddi kuba kati yajja suspending nga sign die kitegeeza nti tatuwadde kiseera kigere wona wanagiyitira bwe tuddayo kyenja okusooka okubuuza nga njagala ntegeere madamu abantu bano tuwatuwa na nsonga lwaki obasuspendinga mu mateeka bw'osuspendinga babaka oba olina okuwa ensonga yasuspendinga baaki baali batudde mwalaba kati nga Shamim Malindi atudde awo n'abalala bakola ki exactly kinjagala okutegeera nga tuzzeeyo kuba n'ensonga teyagituwa byasuspendinga bonna banyeko baani bakola ki tetuwa nsonga kubanga twajja nga tuzze kuteesa nga tuli ready naye kati of course yakikola number 1 okutudemobilizinga okusala ku namba zaffe nina okuteekawo akavuyo kuba kyeyali agenderedde katuba suspending tutandika akavuyo kyovudde olaba teyawana nsonga lwaki abantu bano abasuspendinze bw'oba osuspendinga ababaka okuva mu paalamenti entuula okusooka ziba 3 awo ng'oli mu kulangirira olina okusoma amannya n'owa n'ensonga lwaki mwe mwagiwulirako ensonga
nyinza okuba kale abantu bayinza okugamba Ssenyonyi goyogera byabufuzi mumbulire mwe abalabako ngaawe embeera tennatabuka yawansonga kuneeyisa ku ngeri gye beeyisaamu ku olwo beeyisa batya kubanga parliament yonna yonna abaka bonna bandisomeddwa ne lwaki bano be baanokyogulaba nange njagala mubuuze ambuulire lwaki kubanga namugamba n'omugamba kuba wali nga ntandise okuwa ensonga zange mu mateeka aba NRM nga bawogana nindaba Hanifa Bangirana yakutama bwati manyi nga baagala okukola effujjo yakutama nga awogana ogezaako kunkyankalanya ningamba ono nja mukubisa bwongo ne basooka ne bawogana ne mugamba Madam Speaker omuntu yenna wabeera ku fulo alina kuwulirizibwa abantu abayinza okubanga byensoma tebaagala biwuliriza kubanga era bebasukkulumyeko nga bo bazze just kola kavuyo ng'ate nze ndi ku mateeka naye oba baagala oba tebaagala balina kumpuliriza fact ne mugamba kati abo ina nabba suspendinga so kakati bw'oba ogamba nti yes waliwo embeera okuwogana naki ekyo kyali mu palamenti yonna kuba nange nayimuka okwogera aba NRM nga tebaagala njogere ne mbagamba oba munaakola mutya byinziza okwogera nja kubyogera oba mwagala oba temwagala naye tebasuspending olw'okuwogana kuba yes okuwogana oluusi kubeerawo era nga kyakolebwa wonna kati nga njagala ntegeere bano yasuspending abo baaki kuba teyatuwa nsonga yonna oyagala gamba nti akawairo kano akawa sipiika obuyinza obukangavula omubaka wa palamenti abeera yeeyisizza obubi mu lutulo lwa palamenti kakozesebwa bubi ifikosi yakakozesa mukyamu kuba teyawana nsonga kiringa okukwata omuntu nti kale oli wa poliisi kubanga ng'owa poliisi etteeka likuwa ebbeetu okukwata omuntu n'omutwala mu kooti naye kati omukutte tomuwadde na nsonga lwaki omutadde mu kaduukulu obeera ogobye otambulira ku tteeka ki kuba omuntu oba olina okuwa ensonga lwaki so kakati ne bano sipiika yasoma mannya n'agamba suspendinze tawadde ensonga lwaki nga njagala ntegeere bano beyasoma ki kye baakola maybe aba NRM kye bataakola okuba okuwogana kwaliwo wonna wonna and that's okay generally kati bano nga njagala ntegeere bo ki kye baakola abala kye bataakola bino birekawo oludda oluvuganya lw'okulembera mu palamenti bwe kibeera nga ensonga temwasobola kugiggusa nga bwe mwali muteeseteese okusookera ddala nze ndaba nti n'amaanyi n'obuzito bwaffe bweyongera kulwaki njogera bwe ntyo olaba baakola bye baakola effujjo lyonna lye baakola ne badeployinga ne bakola nga bamanyi nti ennamba tetuziweza kuba ge mazima ennamba ze tulina ntono naye nga bwe kugambye nti ffe kye tulina tujja kukozesa obwongo bwaffe tujja kukozesa n'amateeka kati ekyo nga kye batya ennamba zo bazirina naye ennamba zaffe ntono bazitya kubanga nga bwe kugambye nga twesetinze obulungi nga twagala amateeka gonna tugajjeyo tujjeyo bwino yenna nga bwe kyetaagisa era nga bwe twajja tubalemesa nga tukozesa bwino ne tubalemesa era ne kulumbaga Ssenyonyi kano kaze ne bwino waako kati tugenda kukkiriza byakwogera luzungu wano tugenda kukola fujjo bannamule tujja bagoba tujjeko amataala tukole fujjo lye twagala okukola kati kikulaga nti omuntu yenna aba alaba nti weewaawo batusinza ennamba naye ate tulina kye tubasinza kye batalina kyovudula abaga nti kati ebyokuteesa tebijja kukola kubanga bwe tutugenda mu byakuteesa bano batusingako era bajja kuddamu batulemese nga bwe batulemesa luli kuba twabalemesa mu mateeka era nga getwagala otambulirako so nze ndaba tweyongera n'amaanyi n'okukwatagana kuba ekyomukisa omulungi twatuula ffenna nga aba opposition nayeta opposition caucus meeting tuula entuula ez'enjawulo ku nsonga eno ne tutema empenda ate nga nabo balaba nti kati nga opposition tuli united kubanga oluusi bwe tubeera nga tweyawuddeyawuddemu kyanguyira bali okutuyita mu magulu naye nga balaba abantu bano batuula obufofofo ate bonna ne bateesa ku nsonga eno ne beeseetinga kati nga balabye nti awo tubasukkulumyemukko bo ne bakozesa kye balina akavuyo amaanyi ne balitaga kanyama ne bakozesa obuyinza mu ngeri enkyamu tekikulaga nti bwe ziba goal twabakubanga 2-0 yes bakola kye baali baagadde okukola naye munansi yalaba nti kakati ensonga eno olaba bagiremerako nnyo bwe bati ne bakola effujjo bwe bati waliwo ekitategeerekeka oba oli awo kye bajja otegeera
olowooza nammwe enkwata gye mwakwatamu ensonga eno si eyinza okuba nga yeyaviirako tension eyo oba obunkenke obwo okujja okubanga bwe ntunuulira olukuŋŋaana lwe mwalimu nga mutuyise ng'abamawulire yali caucus meeting yammwe ya opposition bwe mwamala okwogera ne muyimba kiyimba kimenya amateeka bwe mba ndi ku press conference nga tuyimba oluyimba lwe tuyimba olutalina gwe luvoola olutalina gwe luvuma olutalina teeka litumenya ko nga twali tuyimba leave our coffee kimenya amateeka we tugamba ndiva ku mwanyi yaffe kikyamu ki kyetwakolaawo kuba twalina olukuŋŋaana in solidarity ffenna ne tukwata emikono nga tugamba nti va ku mwanyi yaffe kyali kimenya tteeka kyekyo kyali kyetaagisa n'okutuuka n'okujja n'obuwero nalaba ebyo bwe byatabuka abaka ne batandika okwesiba obuwero bwa kiragala ku mitwe oyo solidarity kubanga yes green ng'esimbolizinga mwanyi abamu twabuteeka mu nsawo zaffe abalala bakyala ne babusiba wano ekyo tekirina buzibu nyambala yonna olaba abasinga twali twambadde black masuuti naki tikirina tteeka kirimenya kasita obanga oyambadde dress code kubanga rules zaffe zoogera ennyambala nga bw'olina okubeera oli mu suuti oli mu taayi oli mu kawunda suuti oba naki osobola okwongerako accessories osobola okwongerako ekimuli kati nzetera okubeera n'obutambaala mu nsawo yange olutera obulaba pocket hank this you accessorizing okay omukyala ayinza okukasiba wano ayinza n'okukasiba ku mutwe waliwo abakyala nga balina ebitambaala ku mutwe naki kugamba eyo yali kulaga nti eno kala tugikozesezza kubanga emwanyi yeeyo kala ekyo tekirina kyeteeka kirimenya tusobola otamenya ateeka naye nga kirina obubaka bwe kisindika exactly ye point eyo nga tusindika obubaka nti bannaaye tuli mu kulwana ku nsonga ez'emmwanyi kyovudde olaba kala twambadde bweti that's okay kakati bino byonna byonna nga bimaze okubaawo kifaananyi ky'oludda oluvuganyaawo kisiize embeera ekyalimu okusuka omuguwa n'ebyo ebyavaayo ne bivaayo nga bwe bityo bwe byavaayo abantu bazze babiraba birekawa ekifaananyi kya paalamenti eyawamu mu ntambuza y'emirimu n'omutindo gw'ebiteesebwa n'omutindo gw'ababaka bali mu paalamenti of course kyanaku nti paalamenti yaffe eno ezeekubibwamu ebituli ate ng'ekyo kirungi nze kinzizaamu amaanyi nti bannansi bagoberera kyekigenda mu maaso nga balaba okuviira ddala ku bukulembeze juzi twali twogera ku nsaasaanya ya ssente n'obubbi obuli mu paalamenti yaffe eyo era abantu nga batukubamu nnyo ebituli nga paalamenti ekyo nze ne kinzizaamu amaanyi kubanga bannansi balina okugoberera kyekigenda mu maaso era paalamenti eyo eyino ebakwatako byekola bigasa bannansi oba bibanyigiriza so kati paalamenti bw'eba ebba ssente y'omusolo kinyigiriza bannansi era baavaayo so kati ne bino engeri paalamenti gyekwatibwamu engeri akubiriza paalamenti gye yeeyisaamu yes kitukubamu ebituli bingi kubanga kiviira ddala ku bukulembeze ng'omukulembeze bw'osalawo okweyisa mu ngeri gye weeyisaamu ng'olina kyekubiira ososola mu mawanga okula effujjo ku bantu ate bw'olina okukulembera mu ngeri bweti kiba kitukubamu nnyo ebituli naye ate nze ekyo kinzizaamu amaanyi kubanga bannansi balina okugoberera paalamenti biki byekola balina otukubamu tooki bino luli nali mbuuza sipiika nga mugamba nedda nyabo tunnyonnyole ku nsaasaanya ya ssente naye nga ekifaananyi kyateekawo tebibakwatako abo bannansi abo abatubuuza ebibuuzo basiyaga baki ne mukalindako okwebuzaabuza kale ne bwe tugamba nti basiyazi oba abakebedde bannayuganda bonna eyo abali mu kwemulugunya ku nsaasaanya y'essente wabakebedde gwe n'okakasa nti basiyazi kale kakibeere bwe kityo n'ensonga gye bakubuuza nsonga ya ssente teweebuzaabuza tufuna kyeweekwekamu kakati omuntu bwakugamba nti kakati ssente ezo ziwasaasanyiza bwoti oba zewabbye ssente zaffe za bannayuganda bakubuuza tunnyonnyole ate kakati gwe weebuzaabuza mmwe abambuuza ebyo muli basiyazi kuba kwekangabiriza kyekigenda mu maaso paalamenti yaffe eyo nina kye nabadde neebuuza bwe kigenda okuba ebyafaayo bigenda kwogera bitya ku nsonga eno ey'etteeka ly'emmwanyi kubanga nabadde ndaba olina byotugambye byewategeeza sipiika naye bwe nabadde ngoberera ku social za paalamenti nga waliwo ebigambo sipiika bye yalagira gwe kwennyini bye wayogera ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti bisiimulwe
terekero oba ku Hansard yebibeera biteeseddwako mu parliament tolowooza nti kino ne mudda kijja kujjanga tewaliwo nga ne bino tebijjukirwa nako nti waliwo n'okukubwa kw'ababaka okusookera ddala kino era nakyo okamala ekibuuzo lwaki ku floor ya parliament wayogererako ebigambo biwali okakasa nti tebyali tebisaanidde kubeera bya parliament ng'era tebisaanidde nakugenda ku Hansard ya parliament ng'ate amateeka ogamanyi bulungi bimbulire nga biki bye nayogera ebitasaanidde kwogerebwa mu parliament nkijja mu quotation ya speaker okusaba bisiimulwe nako kubanga tewaliwo tewaliwo obujulizi bwabyo olaba otoba nakyo kubanga nze nali musomera amateeka parliament ebaga amateeka infact nekyeyakola ekyo kirungi kyongera okulaga akazito ketubataddeko era ketukyayongera obbateekako kuba ovaayo noga nti Ssenyonyi byonna byayogedde bisiimuulwe ku Hansard era nakyo nja kimubuuza nga tuzzeeyo ampe ensonga kuba nakwotinga amateeka kati njagala mbulire oba amateeka ge nakwotinga tegakkirizibwa kwogera mu parliament oba sisaanidde kumubuuza bibuuzo kuba namubuuza ebibuuzo ku katambi akafuluma nga tajjeeko muzindaalo nga mubuuzi mugamba nnyabo wayogera bwoti n'ogamba nti kakati bannaye mukumekume abantu making sure tulina ennamba oli speaker ne kakati ate weefudde nampala wa NRM n'ogamba tumaking sure abaganda abo tebafuna nnamba byafuluma nga mubuuza ne musomera n'amateeka etteeka ligamba ki ne mugamba nnyabo tunnyonnyole ku nsonga eno ate mu kifo ky'okunnyonnyola eventually ng'agamba Ssenyonyi byayogedde tubiggyeko ku Hansard kakati ekyo kikulaga kiringa bobba sukaali bobba sukaali n'okusanga nga oli mukola bwoti nolowooza nti onookweka kati kyagezaako kukola agezaako kwesiimuula mimwa tulowooze nti teyakikoze naye nga buli omu alaba yakikoze so kati ekyokusiimuula bye nayogera ku Hansard tekimutaasa infact ekyo kiba kiraga nti ali mu panic neetaasa ntya obujulizi mbukweka ntya bino byonna mbiggyeko tekimutaasa mu buli ngeri yonna tekimutaasa yadde siwulidde bw'oyogera ku kyaba ebyokwerinda kuyingira mu parliament byakwerinda naye nga speaker teyabalabako anti kakati bwe tunaddayo nja mugamba kale kati gwe woba ogamba si babyakwerinda njagala otubuulire baani abajja wano mu parliament ekyo njagala akiddemu nyamugamba kale nze nateebereza nti babyakwerinda kubanga muntu kyalina obuyinza obuyingira parliament olaba security yaliwaawo fena batucekinga ne speaker naye bamucekinga ndowooza yagamba nti kale naye kaneebuzaabuze bancekinge so that abaka bano tebemulugunya nti babacekinze nnyo olaba ne speaker nange mpise mukuuma kale fena batucekinga security yaliwaawo kakati bano bakanyama security eyo bagiyitako batya ne bayingira parliament ne bayingira ne mu setteeserezo wetutuula kubanga mu setteeserezo eyo babaka bokka be bakkirizibwa okuyingira n'abakozi abalina okubeera ku lunaku olwo si buli mukozi nti ayingira waawo kakati bano abafuna access eyo yonna bwaba nga si ba security nja mugamba kale nyinza okuba nali mukyamu kubayita aba security kati tubuulire baali baani kubanga yegwe akulembera parliament eno ekibuuzo njagala nakyakiddemu tagenda kumponda munnange ayinza okwebuzaabuza naayiteeri kakati Ssenyonyi agambye nti aba security bazze mu parliament ne bafulumya ababaka ne bakajjako amataala ebyo bikyamu bisiimuleko njagamba kale kanzikirize nti nali mukyamu si ba security baali baani tubuulire alina okiddamu ekyo ekibuuzo so ne bwena nebuzaabuza atya tajja kumpona mukazi wattu yeetegeke wawuliddeko ku parliament bwegenda okukwata ensonga ya Honorable Francis Zaake n'omubaka Akol tonabakiwulirako nedda tewasaana okubaawo ekikolebwa gwe mu ndaba yeeyo ebintu of course kati parliament yagisuspendize nate bwe tunaddayo ebibuuzo tukyalina bingi ebibuuzo tukyalina bingi byalina okuddamu yenga akubiriza parliament bingi nga tuzzeeyo ku nsonga ey'emmwanyi nga tuvuddemu ebyo byazeewo lwa mbeera ya tteeka lya mmwanyi tetujja kubiwa kiseera kiwanvu wadde tubiruddeko ebbanga ddene naye abantu babadde beetaaga okubimanya wabadde otandika discussion yo wagambye nti mwenga abaludde oluvuganya gavumenti mwagala okulaba nga gavumenti ebeera
n'ebitongole nga bitono n'abakozi nga batono okusobola okuddukanya emirimu obulungi ne bwe ntunuulira enkola enteekateeka eno gavumenti gy'eriko eya rationalization okugatta ebitongole ebyenjawulo n'okusinga ddala kino ekitongole ky'emmwanyi kye twogerako olwaleero ekya UCDA ebadde erina certificate gyegaba ekkiriza abantu okutwala emmwanyi ebweru ng'emaze okukakasa nti ogwo omutindo weeguli naye nga ate ne ministry y'ebyobulimi nayo ng'erina certificate gyegaba nga yo ate ye eri ku consumption nti kati emmwanyi eno omutindo gweriko esobola okuliibwa omuntu tolabanga gavumenti omutima kino gwekireeteddemu mulungi okulebera nga omulimi oba omuntu ali mu kusuubula emmwanyi agenda kusanga ebintu byonna mu kintu kimu so si kyekino luno olupapula olujja mu UCDA luno ate olupapula n'olujja mu Ministry of Agriculture lwaki kino mukiwakanyiza nnyo ekyo temukirengera nti kigenda kubeeramu okukendeeza bureaucracy ayinayinza okubeerawo gavumenti General Museveni kyaze yeesigamako awo nti rationalization eyamba okukendeeza ensaasaanya ya ssente y'omuwoomusolo ekyo bw'okiwuliriza innocently nga tonnasima kukigenda buziba kirungi era naffe kyetuze twogerako juzi nga bapointinze ba assistant RDCs twali wakati w'ensonga za rationalization kubanga zitutte ebbanga ddene naye muka nembuuza prime minister nemugaa sooka ompabuleemukko njagala kumanya muzze wano muleese ebbago okugyawo ebitongole ebimu okutaasa ssente y'omuwoomusolo naye ate wakati nga tuli mu ebyo tulina ba RDC tulina ba deputy RDC kakati muleese ba assistant RDC ate nga nabo balina okufuna ssente balina okufuna facilitation emmotoka n'ebirala ne mubuuza nyamba okutegeera bagenda kukola ki ekyenjawulo kubanga tuli wano muli mu kutukakasa mwagala kutaasa ssente y'omuwoomusolo bano bemuleeta baaki mwali munoono yani ekisa kya sitaani ono yakunamira Obuganda ne Ssaabasajja omujjukira ninga mumwadde wa assistant RDC ningamba abantu bano mulese baaki kuba kati muli mu kwongera ku nsaasaanya ya gavumenti n'enkya ekibuuzo ekyo takiddangamu era tajja kukiddamu bya bulimba gavumenti eno bwegamba nti egezaako kutaasa ssente y'omuwoomusolo kubanga General Museveni ayina ebitongole bingi byazaatondawo ebyo nga tebyetaaga na parliament kubiteesako kubigoba kubanga bino bye tubadde tuteesaako parliament yebiteekawo ng'eyita mu tteeka kati eba erina kuyita mu tteeka okubijjawo waliwo State House Anti-Corruption Unit ogimanye egiteesawo kigambo akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga nali nkyali mawulire ekikolera wano mu Serena Victoria Hall twalimu nga tukavaringa yali State of the Nation address n'agamba IGG yali mu hall eyo omulamuzi Mulyagonja Justice Mulyagonja General Museveni n'agamba nga weetuli awo nga bannamawulire n'abalala n'agamba IGG emirimu gikulemye kati ngenda teekawo akakiiko akananyambako nze nalowooza omuntu omu bw'abanga emirimu gimulemye lwaki tomugoba n'oteekawo oyo gw'osuubira nti ajja kukola emirimu but IGG oyo omuntu amukolako interview nga Nation Media Group NTV Daily Monitor etumubuuza naye Justice Mulyagonja tulaba ogendera obwennyanja obutono ebyennyanja ebinene kikibyo tolina butimba bubikwata n'atugamba ekigambo nti buli bwe ŋŋendera ebyennyanja ebinene mbisanga byekwese mabega wa General Museveni wali tonneegattako naye wabiraba kakati olinga agamba obuzibu bwe nnina yoyo omukulu mba nnwanyisa ababbi naye ate nannemesa naye ate kati agamba nti nze nnemereddwa naye ngaawo ffe abu nga tulowooza mufire okuteekawo ekitongole ekipya nakyo kisaasaanyeeko ssente kyusa abakozi oba bali emirimu tebagikola naye kakati ekitongole kikyaliwo lwaki takigoba okutaasa ssente y'omuwoomusolo oba kale bano be yateeka mu kitongole kino bali bagobe kubanga gwo balinako obuyinza obuvunaanyizibwa bagobe abali IGG n'abalala emirimu tebagikola teekayo bano nenedda IGG weeri esaasaanyizibwako ssente nekino ekitongole weekiri tulina State House Health Monitoring Unit eyasooka kulemberwa Dr. Diana Atwine nga tanafuuka permanent secretary kati waliyo omulala I think is a brigadier or something eyo nayo etuukiriza obuvunaanyizibwa oba oli awo bulina okukolebwa Ministry of Health
lwaki tokigoba Ministry of Health anti kati buli kimu tukijjawo ministries zikola obutuukiza obuvunaanyizibwa bwabyo lwaki ekitongole ekyo kikyaliwo kubanga ne kaakano weekiri kisaasaanyizibwako ssente empitirivu juzi yateekawo State House Investor Protection Unit okuyamba bano ba investor bajja wano nakina ene bajjamu ssente olina Ministry of Trade inokola ku nsonga z'aba investor kale okuba kunoonyereza ku nguzi ne IGG waali lwaki ate wateekawo ekitongole ekirala ne kaakano weekiri naye atugamba nti bino ebitongole tubijjewo okutaasa ssente y'omuwoomusolo naye ate nga gwe obitondawo waliwo n'ekirala kyateekawo juzi State House Unit on Revenue, Intelligence and Operations. Anti URA ovunaanyizibwa tebutuukiriza bulungi. Kyotaawo oteekawo ekitongole ekirala. Omuntu nno gwe yateekawo okulembera ekitongole ekyo alina emisango egyamusinga nno ku nsonga yali abulankanya y'omusolo naki fraud. Era omusango gwamukka mu V ne kooti n'emusalira omusango kati gwe yateekawo ate okulembera waliwo abagamba nti owaayi yatuma mubbi kukwata babbi naye URA weeri ne Ministry of Finance lwaki ate oteekawo ekitongole ekirala ekinosaasaanyizibwako ssente endala empitirivu gwe kyolaba nti kikola amakulu byagamba nti tutaasa ssente y'omuwoomusolo ebitongole bino tubijjewo biddeyo mu ministries ate nga gwe otondawo ebirala General Museveni tayinza kubuzaabuza bannayuganda nti afa nnyo ku ssente zaabwe buli bwe tugenda mu kalulu ye ne gavumenti ye bateekawo districts empya ne constituencies empya kyobudola parliament yeeyongera kubooga lwaki asigala akikola era nga ne kuno tuwulira oluvuvumo nti baagala kuleetayoko ku districts empya nga tugenda mu kalulu naye ate ogamba gwogezaako kutaasa bannayuganda ssente zaabwe lwaki obawuddiisa laba kabineti ye bwe obunene bwayo mulimu n'abantu bambi nga mukadde waffe Moses Ali mwamulaba luli bamuleeta mu parliament anti gabagezaako kumakinga sure nti namba zonna ziwera musajja wattu mulwadde ng'omulaba embeera gy'alimu ng'oli awo n'ebigenda maaso tabigoberera kubanga mulwadde kabineti yejjudde naye g'ogamba otaasa ssente y'omuwoomusolo olina ba RDC ba deputy RDC assistant RDC wayongeddeko naye oli mutuwoliza nti otaasa ssente y'omuwoomusolo alina ba presidential advisor bayitirivu abatamusinkana abatono basinkanye abeera abawa lecture yaba advisinga naye buli kumakya ne batondawo nti kakati ono presidential advisor ku boda ono presidential advisor ku butale ono senior presidential advisor ku ngoye ono senior presidential advisor ku mpewo oba ki ba advisor bwe bali awo bayitirivu baweebwa omusaala oguwerera ddala n'entambula ne facilitation yonna naye oli mutuwoleza nti otaasa ssente y'omuwoomusolo ani lwaki ozanyirira ku mitu gy'abannayuganda State House General Museveni akozesa ssente mmeka buli kanaku mwabali mu parliament abateekateeka embalirira muteekayo mmeka obumbi obwo buli kanaku tefuli ggwanga gagga omanyi annual simanyi mulimu gwe wasooka okukola ndoza gwali gwa mawulire atandikira mu mawulire niyo olabika olina ebyo wali oli nange nga sinajja ku NTV najje nali eyo niwe watoka ku NTV mbeera neetereramuko kakati annual ensaasaanyayo eri gye watandikira si yemu ne kakati sigamba nti kakati buli kimu kiri n'ebyawano mbimanyi era bisingako eri gye wali kati ensaasaanyayo luli ne kaakano of course ebeera yanjawulo naye kakati tuli eggwanga kyetuyita heavily indebted poor country tulina amabanja zigenda kuwera trillion 10 kati ziri 97 naye tukyewola bannayuganda bangi tebalina yadde miiru emu bayitirivu tebasobola kulya kibo tuli mu kutalaaga eggwanga ogenda n'otambula eggwanga n'ogamba bannange kiki kino tuli eggwanga eryavu naye nga tukulembera asaasanya obuwumbi bubiri buli kanaku naye atuwoleza agezaako tutaasa ssente zamuwa musolo ekyo kya bulimba era kyovuddolaba ensonga eno ey'emmwanyi
eyo si excuse gyawadde nkyamu gyataasa ssente y'omumusolo kubanga singa agitaasa bino ebitongole byonna bye mbadde njogerako singa yabigobye ate nga yabiteekawo sina parliament state house monitoring unity anti-corruption unity eno ey'aba investors eno eya revenue collection eno eyaki byonna abitaddewo ate nga waliwo ebitongole ebirala birina okutuukiriza obuvunaanyizibwa naye abiteekawo kuwa mirimu abantu be ab'enganda ab'emikwano bano simanya twalwana naye kati omwana we yeetaaga mulimu abiteekawo kuteekawo mirimu nga n'obuweereza si nsonga ya buweereza kati